sometimes mbulwako ki ekyokwogera olwanamungi w'omuntu n'abantu be tulaba abayitirivu ennyo abalaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati bannaffe bali eri abalaga ababeeroraga kasolaga whisky babakubanga be bagenda okuyita wano basooka ne bawa omuntu buli muntu t-shirt n'ekyebiri abagaana ne babakaka ku mpaka kibooko n'enyoka nti mulina okwaniriza omwana oba taata ne babasuubiza piraawo omuceere gye bagenda ne babasuubiza ekyebiri ebiro basomba ne babaasi n'oluusi abantu ne bayitawo nga n'abantu banyiivu naye lengera omukwano nakyo love oli ku Ghetto TV njagala okwebaza abawagizi baffe bonna abatubeeramu abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'eggwanga Uganda ab'enkyukakyuka aba National Platform saako n'aba Ghetto TV mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo eyo yonna gye muba okulaba nga mutambuza enjiri eno okwongerayo obutambi buno naddala zilive zino okulaba nga zituuka eyo yonna yonna gye zirina okutuuka okulaba nga bannayuganda n'abataliyiganga bali e Soroti Nebbi Kapuchora West Nile Mbarara bonna bonna balaba enkyukakyuka eno ng'okye yalinze mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutumirako Kakoza Kakoza ono owa computer doctor awo ku Kampala Road nkutumiddeko nnyo muganda wange oveeyo Lubaga ate era nga yegwe chairman wa Lubaga division Lubaga constituency owa National Unity Platform njagala okutumirako Timothy Semanda Lubaga awo mu lubyeyo njagala okutumirako muganda wange Nkalubo Dauda webale nnyo kubaayo na kwagala nkyukakyuka Njuki Joseph naawe webale nnyo kubaayo na kwagala nkyukakyuka Mr. Nankulabye gwe muganda wange webale kubaayo ate era na kwagala nkyukakyuka njagala okutumirako omubaka Abubeka Kawalya mu Lubaga eyo mu Lubaga North webale nnyo kwagala nkyukakyuka na kubeerera mu bantu b'e Lubaga wabula twongeremu amaanyi okubaagala n'okubakolera nga tusinzira ku kwa values ekibiina president byatutuma bye tulina okukola naye ng'ensonga enkulu tutunuulidde eggwanga Uganda tutunuulidde entebe enkulu eya Uganda tuliyiganga omukulembeze ekibuga none ekibuga tukivuddemu naye abantu bamulemeddeko abantu bangabo muli bya parishi Kasubi parishi saako ne Nankulabye erinnya nze Buganda Ronald Mugenyi muziki wa Nankere Bukerekere munnamawulire wammwe abaweereza okuva Mande paka ku Mande ensonga ezikwatagana n'enkyukakyuka naddala mu National Unity Platform banange mbategeeza official mbategeeza nti nzija okubakiikira nga Lord Kansala wammwe ku lukiiko lwa KCCA olukulu mu Kampala ensonga ezirimu abannalubyaga naddala Lubaga 1 omuli Kasubi Lubya parishi ne Namuŋŋoona ne Nankulabye banange ensonga zino nzimanyi ate era ebintu bye tulina okukola mu bulambulukufu bwabyo ebintu bino mbimanyi ensonga eziruma omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze omanyi abamuli ababaddeyo bye batakoze mbadde nga nziwulira waayagala omukulembeze tukwate nga tusinzira ku byalo eyo gye tubeera banange ensonga ezo nzimanyi kubanga omukulembeze abadde azoogera nga nziwulira bannalubaga bannalubya parishi Kasubi parishi saako ne Nankulabye njagala obategeeza nti buli kimu nkimanyi era ndirwedde okukikwasaganya okulaba ng'eggwanga Uganda tulivuunula ne lidda mikono gyaffe bannansi nga tusinziira mu Lubaga
ngenda bakulembera nga tusinziira mu Lubaga tulende omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kye tugendamu kye bayita protest vote, ate okulaba nga tubayamba bannansi, okulaba nga tweyamba okuvuunuka olunabe w'ekirwadde kya yero ekitufonneko ebbanga eryo lyonna. Oli ne Buganda Ronald Mugenyi tegeeza neighbour gwe omuntu ava mu Lubya Parish Kasubi Parish lwako ne Nankulabye nti Mugenyi Ronald azze eyo nvuddeyo nkomyewo ku nsonga enkulu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tonnaba kudisikasinga ku nsonga yange nga Buganda Ronald Mugenyi Road Kansala, tusooke tuteese ku nsonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ez'okukyusa eggwanga. Tekijja kungasa okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu entebe tagituddeemu, naye ate nga nze gyendi ngenda basaavinga ntya. Kyetaaga mbeere ku City Hall ng'omukulembeze ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nsobola okumugamba nti oluguudo lwaffe oluyita mu Nakibinge Kawaala mu Kiyaaye nkugambye nti selusanyusa. Omukulembeze aŋŋambye nti nkuwaddeyo kilomitazi 567 zigende zikolebwe. Twogere ku nsonga ng'omukulembeze mutuukirira direct ne mugamba nti abantu bange ab'omu Lubaga 1 balina ensonga z'abaana bamulekwa abatasoma. Olwo n'omukulembeze aŋŋambe no Buganda nkuwaddeyo basale tutekeyo amasomero eyo tutereze ebyeyo. Nkugambye Buganda fees tumusaze tulabe nga abantu baffe tubaweerera, genda obayitemu. Nga nsobola okubutuukirira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga Uganda. Lwaki mbagamba nga temunatunuuliraze musooke mutunuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu ntebe. Bwe mumala omutunuulira ne mumuteeka mu ntebe baba bano baada kukoba abasoga baada kuyimirira ku luguudo lwa train eyitale ye wangulu. Ayi bali kuyimirira ku luguudo lwa train eyitale. Njagadde nyambuseko waggulu nkulage muganda wange ekiri waggulu. Lubaga Parish, Lubaga 1. Isima tulina engeri gye tusobola okukolera emmotoka y'emizindaalo. Emmotoka y'emizindaalo tugikolere kubo ejje mu maaso oba emabega wa pulezidenti. Tusooke tukolere ku mmotoka y'emizindaalo eyo esembere. Abantu ba Lubaga 1 mbadde mbategeeza nti omukulembeze nga nsobola mutuukirira direct nga nze Road Council ne mugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amalwaliro nga matono. N'agamba Kasubi ku Masiro tuteekewo eddwaliro eddene, tukirire Kawaala nayo tuteekeyo eddwaliro eddene nga lirimu ekyetaagisa, tugende ku Luyinja tuteekeyo, tugende Nankulabye mu Kiyaaye tuteekeyo, tugende Bukuluugi tuteekeyo, ambulance zibeerewo nga zigasa buli kimu. Ono omusajja twongeddemu ku speed naye abantu balemeddeko n'okudduka. Twongeddemu ku speed naye abantu basazewo nabo badduke. Aboza tuli mu respect to the food soldier naddala ba security ba president General Sensa bali ku Kamisinde Coach Mude Abudu Soja ugateko ne Abe Masinya Edi Mutwe n'abalala emmotoka bagiwadde security tight.
abantu be Kawempe North temusirizwa zibwa omukulembeze NUP begenda okubawa yoyo omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu by'Ejjinja abakyala banoze obumuli obumyufu abantu bavuddeyo okujja okumwerabirako okumulaga omukwano kubanga yono omulangira gwe balinamu essuubi alindiridde okutwala Namulondo y'eggwanga Uganda omulangira alindiridde okutwala entebe y'eggwanga Uganda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baba vako mugende mukebere enkalala z'abalonzi baganda bafa babadde balondera mu byalo ne bakugamba eno twalonzedde ekazo embalala omukulembeze twamulonzedda gye babadde babajogera mukyuse enkalala z'abalonzi mujje mulondere mu Kampala osobole okulonda omukulembeze wo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu genda okakase nti nno gy'oli mu balonzi muganda wange awezza emyaka 17 oli waddemba okwewandiisa okulaba ng'ofuna ndagamuntu n'okulonda okw'omwaka ogujja ojja kuba osobola okulonda myaka 18 nga tolondangako genda okebere enkalala z'abalonzi oba wewandiise guno gwe mulundi gwokka gwe tulina okukyusa eggwanga Uganda protest vote muganda wange tekusubwa ndagamuntu ogitereke bulungi tugenda kulonda ate era mu bungi akalulu akangi bajja kawulira era bajja kukikakasa genda muganda wange wewandiise tuukayo muganda wange abadde tannewandiisa omulangira alindiridde okutuula mu ntebe y'eggwanga Uganda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi abeeno bamuyita Ngobi omulangira alindiridde okutuula mu Namulondo y'eggwanga Uganda
tosobola wano mbanja enva tugabana twongeddemu ku speed olw'obudde naye abantu bagoba emmotoka muganda wange abantu bagoberedde Kyagulanyi Ssentamu okuviira ddala nga tetunayingira kibuga Yiganga akooye taata Uganda oyo yekka ye mulangira alindiridde okutuula ku Namulondo yeggwanga Uganda si Buganda eggwanga Buganda kuliko Namulondo waakwo era waali ayisa abasajja Kabaka tosaba Omukama ayongere okuwangaza ate era osobole otulamula bulungi